السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، تمتندرز الله سبحانه وتعالى تمسب السبيغان من بك محمد صلى الله عليه وسلم. ولنقول واليرو إن شاء الله tugenda kwejjukanya ku musomo omukulu ennyo, ndowooza obubonero bwa kiyama tugenda kubuddira omulundi ogunajja insha Allah. Amen. Allahu akbar. Naam, omusomo gwe tugenda okusomako si gwe mumanyi wabula ngumanyi. Naam, nze ngumanyi. Kibi nnyo okubeera omuntu nga okutta omuzindaalo, ekisooka nga tolina bugumiikiriza. Ekyokubiri, okubeera ng'olimu okukyamuukirira. Ekyokusatu, ng'olimu mu luzungu kye bayita parroting, ng'oli kasukuwe, by'owulira ebiri awo naawe ng'okola ki? Nedda. Fe abasiraamu tetumala gabuukira naddala omuntu akutta omuzindaalo. Era nabadde mpuliriza Imaamu Kyeyune, Allah mutukuumire, yagambye nti omuntu atalina bugumiikiriza tokwata ku ki? Tokwata ku muzindaalo. Era tugenda kulaba ebintu bingi maaso awo, naye bw'obanga okutta omuzindaalo weegendereza ebigambo by'oyogera, olw'ensonga nti buli bw'otandika okubaako ky'oyogera bw'oti. Waliwo omusajja bali bamuyita Hani bun Mas'ud al-Shaybani, yagamba nti omuntu obanga omutunuulidde bw'oti ng'okyamwewuunya obanga okyebuuza kiddala kyali, yagamba nti ziyadatuhu au naqsuhu fi takallumi, obukendeevu bwe oba okubeera nti omulabanga omuntu obuvunaanyizibwa fi takallumi, kasatandika okukola ki? Okwogera. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, omuntu yenna alina okukkiriza mu Allah n'olunaku olw'enkomerero, falyaqul khayran, yogera ebigambo nga birungi, aw liyasmut, oba kola ki? Sirika. Kyensinga okumanya, natambulako mu mawanga amalala naye nsinze kuwangayira mu ggwanga lya Uganda. Ekyo kyensinga okumanya, oba mukyegattako oba temukikola ki? Temukyegattako. Ndi muna Uganda era kwensinze owangayira. Wabula kyensinga okumanya nti okusirika tekuliko musolo, si bwe kiri? Kuliko omusolo, musawo bakutaddeko. Bw'osirika tewaliwo musolo gwe bakufayininga nti yuno asirise asasule obusuulu. Nedda. Wangi? Musawo olemeddeko naye sijja. Omanyi mwe mutusuulayo bwe tumala ku platform eno yennyini enkwata, wallahi lazim nabadde ku mukutu gwa TikTok, omusajja yanvumye ekigambo nga kinene. Kyabadde kinene, kimanyi baseka wakirabye, kyadde ku top bwe kiti. Naye ng'ekigambo ekyo temulanga omuzikiti guno kalina, sijja kigeeza ku muzikiti. Temulaba wali eyo kalina gye mulabeyo waggulu apartment ng'ekigambo kisingakaawo, kyeka kyadde nga Africana. La ilaha illallah. Kati nze olwalabye egambo nga ddene, mukitegeera, ne ŋŋamba naye omuvubuka ono ng'akoze bubi. Ngenda omukonamu bweti nga muvubuka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nga musajja mukulu. Okitegeera ekintu ekyo? Ng'ayogedde ekigambo kinene ekisembayo, ng'oba oliawo ne bye nabadde njogera teyabitegedde. Ennaku zino attention span y'abantu esse, omuntu okutuula wansi ku vidiyo oba ekintu kyonna kyawuliza n'apayinga attention ategeere nti omuntu eno yabadde ayogera, yabadde ategeeza ki. Okitegeera ekintu ekyo? Omuntu awulizako seconds 30 asatu nga yakuvumye dda. Mukitegeera ekintu ekyo?
kati bwebuzibu bwe tulimu essaawa eno era ibn Mas'ud radiyallahu anhu yali atudde ne basahaba n'abagamba nti antum fi zaman yaqudu fihi alhaqu alhawa muli mulembe ng'amazima gegafuga era nga gegavuga okwagala kw'emitima gyammwe ng'amazima gegakola ki gegasooka naye ibn Mas'ud yagamba nti wasayati zamanun mugenda kutuuka akaseera n'agamba yaqudu fihi alhawa alhaq nga okwagala kw'emitima gy'abantu kwe kufuga amazima nga kuli waggulu gw'amazima era n'agamba nti fanaudhu billahi min dhalika zaman twekingiriza Allah n'ogwo omulembe abantu abagobera hawa nafsi oba bagobera okwagala kw'emitima gyabwe be bantu abatalina control nga bw'abawulira ayagala kuvuma ng'akola ki ng'avuma bw'awulira ng'ayagala kuba kaabe mukyala ng'akola ki ng'akuba amaanyi Allah subhanahu wa ta'ala ge yatuwa ag'amagezi kye gatuyigiriza kubeera na control kubeera naki beera ne control tukimanyi nti byonna osobola okubyogera naye beerako neki ne control era kyova olaba kibi nnyo omuntu okuweebwa ekifo ky'obuvunaanyizibwa nga talina control anti aba alaba mwennaye abasinga okubeera n'eddaala erya waggulu ate ng'asobola okubakola kyonna kyakola ki bw'abeera nga talina control aba agenda kwonoona okitegeera ekintu ekyo aba agenda kwonoona mu nsi ekitufuula abantu nekifuula abantu ab'obuvunaanyizibwa kubeera nti tulina control sebo taata olw'ensonga nti omuwala omusobola ne ssente ozirina tekitegeeza nti osobola okumwetuusaako mu mbeera eya haramu mukitegeera ekintu ekyo bw'obeera ddala ng'omwagala muwase wabula togamba kasani naki kasani na ssente omuntu yenna atalina control ku kintu kyonna Allah kye yakuwa oba ogenda kwonoona mu nsi mukitegeera era nsaasira nnyo bambi omukyala afuna head of family alinga oyo eyaŋŋambye eggambo ku social media nga ye taata weeka taata ali myaka 5-6 awemula bamusaze ku social media nga nti wuyo mukwate akoze eki awemudde la ilaha illallah muhammadu rasulullah tuli mulembe ensonga lwaki abantu bagobera nnyo hawa abantu bali mu luzungu tukiyita kubeera self-centered n'okubeera narcissistic ng'omuntu yeerowoozaako yekka nga buli kimu kiggwera ku ye omusiraamu ky'olina okusooka okulowooza nga tonnakola kintu kyonna nga tonnaba kwerowoozaako bakulowooza ku muntu yenna sooka weebuuze bino byenkola Allah abyogerako ki mukitegeera ekintu ekyo fe abasiraamu ke kakakuŋŋunta akasooka akakuŋŋunta ako bw'omala okukayitamu Allah n'omubaka we babyogerako ki bino bye ŋŋenda okwogera okiraba ekintu ekyo olwo ebisigadde nga biddirira ebisigadde ebiri secondary bye bintu nga emyaka gyo okitegeera ekintu ekyo emyaka gyo taata oba maama ekyokuli bw'obanga okyali mutoototo okitegeera tunuulira abantu bewakuliramu oyina abazadde mukitegeera ekintu ekyo oba bw'obeera nga n'emyaka gikuyidde oyina abaana lwaki owemula okitegeera ekintu ekyo omuntu lwaki aba awemula ng'olina abaana era waliwo omukyala bamuŋŋamba awo yali muwino naye nga ateekako n'akakaaya yagamba neiba we nze nja kuvuma nkwefungulira n'okwefunguliramu ng'omusiraamu bakumanyiiko ekyo nti gweosobola okuvuma omuntu n'ova n'omukka mu kamwa anti ovuma mukitegeera ekintu ekyo mu busiraamu omuntu olina okubeerako ne control omuntu atalina control mubi nnyo ate omusajja atalina control ate ne ku bigambo byafulumya kiraga omusajja omunafu ennyo you are so weak anti munnanga obusajja obunafunafu obutalina control kebasanga nga kebigise ku mwana si bwe kiri atulira akaana akato that's the result of weak men abantu abaki abatalina control kubeera nti asobola okukontrolinga kyonna kyakontrolinga be basomesa boosanga nga boononedde abaana emisomo si bwe kiri
ye dokita gw'osanga olw'ensonga nti patient gwe baleeseko olwamususseeko oba n'akola atya Mungu yamanyi kubeera nti olina ki ye seeka gw'osanga olw'ensonga nti gw'otuula ku kituuti bw'otunulatunulamu bwoti gwe n'olowooza nti bahajati bonna babo okitegere kiti kubeera nti olina control mbabuulirayo ekintu ekigenda okuwa essanyu ku nsi kuno n'ebirungi byonna ebingi ebigiriko kubeera nti weeteekamu mu mutima okwekkusa kanaa n'ofuna ne kye bayita ifa oba ghina nafsi okubeera nti ogaggawala munda mu mutima gwo Allah wabanga kusukulumizaako n'otuuka ku levo ey'okubeera nti ebintu by'edduniya obigira ddala muki mu mutima ng'ekiba kizze kyoyaniriza by'otondera kufuna tokola ki tolookalooka okitegera ekintu ekyo mubadde mukimanyi nti no omusajja atalina expectation nyingi za bulamu okitegera ekintu ekyo musanyufu nnyo okusinga afunye amamotoka gonna n'amayumba gonna ng'akyalimu okukola ki okulooka okuwankawanka okitegeera era kyova olaba nabagamba ekigambo ky'omusajja ekyegamba nti inna lillahi ibadan futana Allah alina abaddu nga bagezi nnyo amagezi gaabwe ga kika kya waggulu talaqu dunya wa khaafu lfitana mu bintu bye baagoba edduniya mu mitima gyabwe nga batyaki fitina yagamba nadharu fiha batunulira edduniya bwe bati falamma alimu annaha laysat lihayin watana bwe baategeera nti edduniya eno teri agenda kugibeerako lubeerera fena tugiryako makoola si bwe kiri jaaluha lujjatan baagifuulanga bwolaba amazzi wattakhadhu saliha al amali fiha sufuna ne bafuula emirimu gyabwe emirungi okubeera nga geemaata gabayisa ku dduniya edduniya togibeerako nga genda togiwangalamu nga genda ogibeerako olubeerera ebigambo byoyogera oyinayo n'enkya okitegera kino kyo ogenda kwemalamu ekitiibwa yahe oyogera nga atagenda kumitinga Allah ekyokubiri oyogera nga ewatali nkya oyogera nga ensonga eyo gyogerako bakavidiyo koli mukulaba katagenda kuggwako okitegera wallahi weebuze nga nnyo ekibuzo obanga oyagala okuyiwawo omubiri gwo gwonna omanyi nakukuzina abantu bayiwawo omubiri mubibagasa nebitabagasa okitegera nayiwawo budde nakunaganze muvumye ate omusanga anyumiza banne okitegera naye soka weebuuze kino ekintu kyenkolesa ano kigenda kumataringa soka wewe emyezi ng'etaano maaso bino byetuliko essaano bigenda mataringa emyezi 5 maaso bw'ova ku eyo levo gambe mu mwaka gumu kino kigenda kuba kikyawa amakulu bwe kiba nti kigenda kuwa amakulu nnyo tekikumalangamu bw'obanga tolina bulamu bwa muntu bw'okoze ki bw'okyusizza oba olina impact gy'ogenda okuleka sirika man kana yumin billahi wal yawmi al akhir falyaqul khayran aw liyasmut bw'obanga okkirizamu Allah n'olunaku lw'enkomerero yogera birungi oba okole ki sirika mukitegera ekiro kyo naye abantu abatasobola kuovercominga feelings zaabwe babi nnyo era wenyini wetugenda okugendera ku musomo gwaffe ensonga lwaki halal aganye mulembe guno Allah bye yatulagira lwaki biganye ate haramu ng'ayanguye nnyo mulembe guno ekisookera ddala itibau lhawa omuntu okugoberera ki okwagala kw'emitima era nabi sallallahu alaihi wasallam naffe ffenna Allah yabeera nti yatusindikira etteeka mu Qur'an n'atugamba nti thumma ja'alnaaka ala shari'atin min al-amr fattabi'ha wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun nti twakuteeka ku kkubo ekigambo sharia kitegeeza ki ekkubo ku nsonga gy'oliko beera ng'oligoberera Allah n'atugaana kugoberera baani wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun temugoberera ng'okwagala kw'emitima gy'abantu abatakola ki abatamanyi ebintu ebireetedde abasiraamu okwawukana ekisookera ddala itibau lhawa okugobera okwagala kw'emitima okugobera okwagala kw'emitima kulina buzibu ki Allah yatugamba mu Qur'ani walaw ittaba'a alhaqqu ahwaahum singa amazima gaali gagobera kwagala kwa mitima gyabwe lafasadati samawati wal ardi wa man fihin eggulu n'ensi byonna byandikoze ki byandisanyeewo
mumbulire ekintu kimu nga kya mugaso mu bulamu bwaffe nga kitutte obulamu bwaffe maaso nga kigobera kwagala kwa mitima gyaffe. Okufumba tekugobera gwe byoyagala. Musawo tokwata mazzi noyiwamu lumu n'amatooke ne butto n'ennyanya n'obutungulu n'ennyama n'obikako n'ebitokota. Olina amateeka mukola ki? Moyita nti soosa kino ozeeko kino ozeeko kino. Okuzimba bayinjira bemusanga baddugala baagala nnyo okuddugala. Oba tekugobera kwagala kwa mitima gyaffe. Mwe bennyini abasawo eddagala lyonna lyebabawa liba liwooma. Liwooma. Sajja lwenyuma nnyo omuntu okumulongoosa. Wabula Allah agambye walaw ittaba alhaqu ahwaahum, singa amazima gaali gagobera kwagala kwa mutima gwo, wallahi ensi n'eggulu byonna byandisaanyeewo, byandibadde byonooneka. Mukitegere ekintu ekyo? Bw'otunuulira abasawo bakuwa eddagala ne bwe libeera likaawa, wabula ekikulu kubeera ndikola ki? Likuwonya. Allah ayisizaako n'owona, kyekikulu. Naffe badduaat ebigambo bye tubagamba tetubakulira bye mwagala. Mukitegere ekyo? Munaye guno omulembe olina okuteekako n'akagambo munansonyiwa. Okitegera? Tulina okukola daawa n'okwetonda at the same time. Ekyo nno baba nga balina okwetondera ng'omuntu anaakubuulira amazima sooka okyekinga omutima gwo ikhilaas. Kyekikutuuziza wano otuddewo ku lwani. Mukitegere kino ekyo? Ekibuuzo ekyo kikulu. Otuddewo ku lwani. Ate ikhilaas oluusi abantu bagilimitinga naye eyingira mu kafo akali very sensitive nga yaqiida yenzikiriza. Okitegera? Ikhilaas Allah gyeyogerako mu suratul Bayina ti wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisiina lahu ddiin. Tebaalagirwa okujjako okubeera nti byonna bye bakola basinza Allah, nga byonna bye bakola tebabikola lwa muntu yenna oba lwa kitonde kyonna okujjako nga babikola ku lwani? Ku lwa Allah. Kyebayita ikhilaas. Ikhlaasu nniya, okubeera nti otereeza enniyayo. Bw'obanga oyagala omuntu abeere nga alina engeri, of course tetulina kwogera lulimi kwegamba lukalubiriza nnyo bantu. Okitegeera? Wabula amazima galina okusigala nga maki? Nga mazima. Mukitegeera kino ekyo? Waliwo olulimi nga lwesittaza, nga lukambwe, nga luliko n'obumansuka. Okitegeera kino ekyo? Amazima bwe gajjanga gy'oli mu mbeera nti simbi, ne bw'ebeera ng'ebbanga lyemala ng'erimu amazima munda, wallahi n'ogattamu asooka wechekinga omutima gwo nti byenkola mbikolera ani? Okitegeera kino ekyo? Ate obanga teweegendeza nga kigambo ikhilaas, mumbwire suratul Ikhilaas etandika etya? Qul huwa Allahu ahad. Suratul Ikhilaas, okitegeera, ate erimu tawhid. Okitegeera nti gamba nti Allah ali atya? Omu. Obwomu bwe bwannamunigina nga Allah subhanahu wa ta'ala talina kintu kyonna kimukola ki? Kimwegattako. Kyova olabanga suratul Ikhilaas eri linked ne aqiida biriwo ebiti. Bw'ozanyira mu nniya yo lwaki okola byonna byokola, oyina akafo k'ozanyiramu k'otamanyi nti tebakazanyiramu. Kyekifo kyaki? Kya aqiida. Ittibaa'ul hawa, okugobera okwagala kw'emitima gyaffe, wallahi kutututte wala nnyo. Omuntu asobola okuyimirira ku muzindaalo n'avuma buli kiramu kyonna, naye nga wallahi baavuma si nti balina omusango gwonna oba ekintu kyonna olw'ensonga nti bye boogedde tebyapiiringa na kwagala kwa mutima gwe. Mukitegeera ekintu ekyo? Tulina okutandika okubeera nti tulwanyisa. Ye jihaadi gye tulina omulembe guno. Jihaadi yaki? Ya mitima gyaffe. Mukitegeera ekintu ekyo? Ittibaa'ul hawa, bw'ogobera ennyo omutima gwo bitambulira mu birongo ne kibbu. Nokola ki? Okwekuza, kwekuluntaza. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba atya mu hadithi? Yatugamba nti la yadkhulu aljanna, omutagenda kuyingira ejjana, man kana fi qalbihi, omuntu yenna abeerawo mu mutima gwe nga mulimu mithqala dharratin min khardali lkibr, nga mulimu ne weebeera mpeke bweti ey'okwekuza. Basahaba ne bamubuuza,
nti omuntu ayinza okubeerawo ng'ayagala engoye ze ng'ayambala engoye ki nnungi, okitegeera, n'engatto ng'ayagala yambala engatto nnungi, nga n'ebintu byayagala bibeere birungi. N'oyo naye abaagwa mu kwekuza, Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'abagamba nedda, inna allaha tayyib, Allah muki mulungi, yuhibbu tayyib, ayagala nnyo ebirungi. N'abagamba naye alkibru, okwekuza, Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'agamba batarul haq, ye muntu okuzzaayo amaki amazima mu mbeera y'okugatamwa, wa ghamtu nnaasi, n'okulaba abantu nti bonna ba wansi ku ggwe, okulaba abantu bonna nti gwe oli wa waggulu nnyo, oli wa kitalo, kye bayita okukola ki? Okwekuza. Era ekyafuula sheitaani okufuuka sitaani kyali ki? Kibru. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba malayika nga ne Iblisi waali, n'azigamba muvuunamire Adamu. Okitegeera? Omanyi Iblisi bwe yagamba ana khairu minhu, oyo nkola ki? Musinga. Wamutonda muliro, no, wamutonda mu ttaka, ate nze wantonda mu ki? Mu muliro. Allah n'atugamba mu Qur'ani nti aba, yakola ki? Yagaana. Wastakbara, yava ku level ya bachelor's degree n'agenda ku masters. Aba, yagaana. Wastakbara, n'akola ki? Neekuza, n'agenda ku PhD, wakana min al-kafirin, n'abeera mu bakafiri abajemedde Allah subhanahu wa ta'ala. Konna akaseera malayika kezaamala wansi nga zivuunamidde Adamu, okuva kaseera ako paka kati ekifudde sitaani okubeera ani? Sitaani. Oluusi tuba tulina okukkiriza ekintu nga kiki? Kitono nnyo. Mukitegeera ekintu ekyo kitono nnyo, wabula ebyo ebintu bitambula bwe biti. Era kankubulire, omuntu yenna bw'obanga weeraba nga toli mu mbeera gy'oyagala kubeeramu, ebiseera ebisinga kigwa mu bintu ebi. Tolina control ku kwagala kwa mutima gwo. Ekyokubiri, oli arrogant. Oli ki? Arrogant, olimu ku malala. Waliwo emirimu nga ddala gy'olina okukola nga si gy'oyagala okukola, wabula nga gy'olina okukola ki? Okola gikutuuse w'oyagala, wabula nga wallahi olw'ekwekuluntaza n'ogoberera okwagala kw'omutima gwo nga toyagala gikola. Waliwo ka story kaali ka musajja yali mugagga, nagagga bifeekeera, yagenda mu ggwanga lya China mu kibuga Hong Kong, n'ayingira mu restaurant ekyasinga okubeera ey'ebbeeyi mu Hong Kong. Bayingira mu restaurant n'ayita waiter, bayita omuvubuka bamuyita ajja tajja, yennyinyimbwa, okitegeera, ng'alaga nti omulimu gwenkola gwaki? Gwa wansi, si gwagala. Omusajja n'agamba omuvubuka yennyinyimbwa ono enayeeganya najja, n'amugamba okendeetera kino na kino na kino na kino. Omuvubuka n'agenda naye ng'atambula tatambula, tayagala, n'agenda n'awaayo oda y'omusajja. Omusajja yanyumya story n'agamba nti emmere ye yalwawo akaseera okujja. Omuvubuka takomawo, agenda omulaba aliiri akola bibye, ate kasitoma yawaddeyo oda. Omuvubuka olwagira n'agenda n'aleeta oda y'omusajja, mu mbeera ey'okweragaana gimuteeraawo. Omusajja ono nagagga n'abuuza omuvubuka ono, okyali mwana muto naye lwaki weeyisa bw'otyo? N'agambye ondeetera emmere mu budde, kuwadde ssente, lwaki weeyisa bw'otyo? N'amugamba ekituufu, eno si enneeyisa yange, wabula omulimu gwenkola sigukola ki? Sigwagala. Okitegeera ekintu ekyo? Omusajja n'amugamba ate ggwe atayagala mulimu gw'okola wandibadde ogukola n'amaanyi n'essanyu ng'akamwenyumwenyu tekakuva ku ki? Tekakuva ku maaso, nga smile tekuva mu face. N'amugamba olw'ensonga restaurant gy'okolamu ya bbeeyi esitula buli munene, bwe banaalaba enkolayo nga buli kimu ky'okola okiteekamu amaki? Amaanyi, awo omuntu wagenda okukulabira akuwa omulimu gw'okola ki? Gw'oyagala, osobole okuva mu mulimu guno gw'otayagala olinye ku level eya waggulu. Wabula abantu balowooza nti bino bye mutwala ng'ebitonotono okubikola nagalaale.
okitegera ekintu ekyo oba okubikolanga bw'oyagala nti bibigenda okutwala ku top mukitegera ekintu ekyo kiringa bwe nzija ne ŋŋamba nzitigwe Makerere Kabule kambasomese nga bwe njagala abo okitegera ekintu ekyo tugamba the way you do anything is the way you do everything engeri gy'okolamu buli kantu akatono gy'okolamu n'ebintu ebirala byonna okitegera ekintu ekyo era omuntu bw'akulaga obunafunafu n'okweganya mu buno obuntu obutono n'ebinene abajja okitegera ekyo ekyo kyova Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba abamu ku bantu Allah batagenda kulabako ku yaumul qiyama yagamba omwavu yeekuluntaza omulembe guno batera kumuyita mwavu atalya ssavu okitegera ekintu ekyo osiba olya kikonde ennyama nengikwatako okitegera ate bakuwadde essavu eyinza okubanga enjogera eyo si nnungi okitegera naye batera okukyogera omwavu eyeekuluntaza bakuwadde omulimu noganza ogwo sigukola okitegera ekintu ekyo ate ekisinga okwewunyisa ku bavubuka b'omulembe guno bagenda mu bintu ate nze byendabanga ebyekinyomoofu nga olwo yabibawundirawundira n'olaba omuvubuka afuna emitwalo 4 olw'ensonga nti omulimu ogwo gumukkiriza okusiba ettaayi okitegera olw'ensonga nti asiba ettaayi afuna emitwalo 4 najja n'ajeregona omulimi alimira kuyikemeka ennya olw'ensonga nti ayambadde gambutsi ntegeera kyenneesulifu bwetyo omanyi sente eyo zaafuna omanyi sente zaafuna obeerembese olinda salary basobola bagerageranya ku muntu alina ekaze ennya yeerimira emboga bisobola okwenkanankana mutamanya abantu sente wawe ziri mukitegeera naye abantu bonna nze kyembagamba njogera kugoberera okwagala kw'emitima bwonna agoberera okwagala kw'emitima kw'omutima tekugenda kukomya kubeera nti eddiini ekulema wabula n'obulamu wallahi bugenda kulema omusajja yasoma abasajja bonna abalina bye batuuse mu bulamu n'abasangamu ekintu eki ekyenjawulo nti bonna they are comfortable with being uncomfortable kwegamba bali comfortable n'ebintu ebikaluubiriza awali ebikaluubiriza abo basanga bakoze eki batudde era ennaku zino tuyina abafere bawulira naddala mu abavubuka abato oba because abali mu because nsomye nkoze ntya be yourself be yourself what if I'm lazy can I be myself beera ekyo kyoli kyowulira eri munda kyoba obeera kibeere femusiramu ebyo tetubikiririzaamu you're not supposed to be yourself tolina okubeera ekyo kyoli olwensonga nti Allah yatugamba mu surati Yusuf inna nafsa la amaratun bisu Allah yatonda omwoyo gukulagira ebiseera bisinga okulagira bikyamu enkuba etonnyawo bweru sawa yagenda kukola ogamba weebake bakubire nti oli mulwadde okitegera ekyo ekyo Allah yatonda obwongo buno nga bulinga nti bwakutuprotectinga era kyoba olaba teriyo muntu atatya kubaako kyakola nga kyamaanyi oba kutekinga risk taliyo wabula okontrolinza otya fiya eyo ey'okutya ebintu ebigenda okutwala mu maaso kyekimataringa si nti abantu bonna bemulaba bagenze mu maaso tebatya nedda nabo batya wabula okutya okwo okututta otya kukutwalidde ddala oba okulwanyisizza obulamu bwe butyo obuli okitegera ekintu ekyo kyova Nabbi sallallahu alayhi wa sallam emphasizinga nnyo ku nsonga ya hawa wala tattabi'il hawa temugoberera okwagala kw'emitima gyammwe mukitegera ekintu ekyo kubeera ntusooka ne tukyusa emitima ba inspirational speaker bwe bajja ne babasasuza ssente ne bakuyingiza mu conference ne babagamba ebigambo n'ovaayo nga wenna weepise okitegera ekintu ekyo ng'olaba oba oli pulezidenti waliwo yagamba banne nti yatandika ekiyumba ky'enkoko n'ekyoya yatandisa n'ekyoya kimu kati essaawa eno ndi mu nkoko 3,000 natandika nakyoya babawa impression eri folks eya reality ya haso olina okuhasolinga tosobola kuskipingawo newoba ofa oyagala funa irimu olina ogenda mu haso
oyagala kuteeka amateeka ga Allah mu nkola hasso okitegeera oyagala kubeezawo obufumbo hasso oyagala kukwata omuzindalo gwe Uganda eyo ye hasso kati esinga wano mu Uganda okukwata obukwasi ku muzindaalo okitegeera ekintu ekyo waliwo abatudde eri nga balina waka talina nakyasobola kusomesa nga neya Saruna tagimalaako naye ngagamba onaaveeko mukitegeera ekyo kyonakole ki onaaveeko yasalawo abeera okuzanya video game nakulaba TV na mawulire talina ke yali yekoledde n'akamu omanyi okriticizinga munno kyangu naye bagambe nti okay jangu omakere kavule buli lwakuno otusomese bagambe nti beera consistent ojja okole ki ogamba nti abo bakyamu abo baliwo bati ebyo byangu naye bakuwotandika okusomesa kyobola banza abo baseeka baffe abo abanene Imam Kyeyune Sheikh Mugendera Sheikh wange Isa Kakembo n'abalala wallahi bawa respect y'amaanyi mumanyi mwe kitegeeza omuntu ogumikiriza n'asigala mu field myaka 10 myaka 2 ali mu field asomesa abasiraamu ne bavuma ne bakola ki olina ne hogenda n'omala okusomesa nga n'engatto bazibbye mukitegeera ekintu ekyo eyo ye Uganda gye tulimu kati kakagamba kati buli wonaabeera nga okwagala kw'omutima kuko overpoweringa wallahi toyina ogenda kutuuka mu bulamu tewali ensonga lwaki omulembe guno abantu balemereddwa okukola ab'emirembe egyayita bye baakola kubeera nti tulowooza buli kintu kyonna kijja lwa motivation era kyobaolaba ne bali baspeaker babayita baki motivational speaker you're not going to be motivated okola buli kyokola togenda kuwulira nti obyagala wabula ebimu tubikola olw'ensonga nti tulina okubikola bakiyita responsibility kubeera ng'olina obuvunaanyizibwa bakiyita discipline okubeera nti olina empisa okitegeera ng'olina discipline esigala ng'okola ekyo kyolina okukola mukitegeera ekintu ekyo tewaliwo motivation sindi buli kaseera ogenda kuba obyagala ogenda keera ku makya ng'olusi toyagala kusaala era kyobola gwe guno omulembe gw'osanga ng'omuntu akubuuza ekibuzo sheyi saagala kusaala naye nsabiraako sheyi ekikulu mwe basheyi temutusabirako solution y'obutasaala solution ki si kusaala wabula ate oli ajjamu ate omusabire sheyi nteekaako omudduwa naawe ekikulu waŋŋamba luli nti akakaaya kakulu naye nsabira ekikulu gwoyinza okubeera eyo nga tonsabira Allah yatugamba mu suratu al-Isra nti buli muntu yenna alzamnahu ta'irahu fi unuqi buli omu yenna Allah yakuteeka fayiro yo mu nsingo yo gyagenda okujja ku lunaku olw'enkomera era bwagenda kuba ku lunaku olw'enkomera iqra kitabak soma ekitabo kyo kafa binafsika alyawma alayka hasiba kyetugenda okusinziirako okubala tubagenda kukwasa kitabo kya mulala okitegera ekiro ekyo wabula embalaata abantu gye babalaatamu ennaku zino eraga ng'oba nti bagenda kutwala mugundi mu kagguli n'oyo gw'ogamba akusabireko ne bajja ne bakolera ebyejo mu muzikiti seeka ekikulu mmwe mutukwata witwandisadde naye mutukwata mutwandisadde naye mutukwata bubi mwagala tubakwate mwagala tubasitule mwagala tusome irimu n'okubasitula tubasitule yahe just tujjukiza naffe tulina ensobi zaffe naffe tukola ki fadhakkir fa inna dhikra tanfau lmuminin jjukiza olw'ensonga nti okujjukiza kugasa abakkiriza ffe just tujjukiza sife bakastodian mukitegera ekintu ekyo sife nti obusiraamu fe ababugwire fe ababugalira nedda naffe bye tukola byonna tubikola kusiimibwa Allah ti ayi Allah nina kye nakolako abasiraamu nabajjukiza era ku lunaku olw'enkomerero abababuulira abatula wano ku bituuti mujjana Allah agenda kubuuza aina al-ulama abamanyi b'abantu abalinga bajjukiza baliwa Allah agenda bagamba nga bwe mutanneerabira ku nsi nange sobola beerabira buki sobola beerabira ku lunaku olw'enkomerero
ne bano ffe tetugenda basitula. Ekirala eddiini yammwe ekibula mulembe guno personal responsibility okumanya nti gwe n'ebikolwa byo ogenda kuyimirira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala atandika okubala akana n'akataano. Aya ki yasembayo okukka mu aya zonna eza Quran? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Tya nnyo olunaku lw'onaagenda okuddizibwayo mu maaso ga Allah. Lw'ogenda okuddizibwa mu maaso ga Allah, Allah atandika okubala akana n'akataano. Okitegeera? Gwe ekintu ky'omanyidde ddala nti kiri haramu oba ekintu ky'omanyidde ddala nti bidaa n'ogikola olw'ensonga nti n'aba ne Ssekagundi akola bw'ati, so what? Mugenda kuyingira mwenna mu kabbuli. Mukitegeera? Ng'omulembe guno babagamba mwebeereremu. Ejja nayo ultimately ffe tutuula wano, okitegeera, tulina kujjukiza ebigambo byaffe si nti byonna mulina okubitwala. Mukitegeera ekintu ekyo? Era naffe tusaba busabi Allah olw'ensonga nti akaseera konna fitina esobola okujja omuntu n'akyuka. Okitegeera? Wabula naarifu rijal, tutegeera abasajja nti ddala basajja bilhaq nga bali kumaki? Ku mazima. Wala naarifu alhaqa birrijal, wabula amazima tetugasiba ku basajja nti oyagagulira yagaggalira. Nedda, omuntu asobola okukola ensobi at any point. Mukitegeera ekyo ekyo? Oba asobola okubeera misquoted nga wamutegeera bubi, oba nga tewategeera context mwe yali ayogerera bigambo bye, wabula sigala nga g'amazima ogakola ki? Ogamanyi olw'ensonga nti oli responsible ku bikolwa byo. Toli mwana muto nti bali be baŋŋambye, bali be bantutte. Okitegeera ekintu ekyo? Saala bantu bangi obagamba nti akhe lwaki tokola bwoti? Ekikulu kakimwe sheeyi mwafuna omukisa ogusoma ku ddiini, ekakati ffe ewaffe tetwasoma ku ddiini, tata teyatusomesa, ate yaleetako ku muwalimu awo, naye ate era ne muwalimu naye tebyanoga bulungi. Kati kyobola asisaala kyobola atosaala n'oteeka blame ku bazadde bo ne bagenda okujja mu maaso ga Allah. Ani agenda okukwata fayiro mu maaso ga Allah? Bano ebino ebintu bibeera byakuzuukiramu. Era kyobola kyekimu ne mu bulamu. Omuntu omusanga mwaka ku mwaka obulamu bwe tebukyuka, nagamba omanyi eggwanga lino. Mukitegeera kikyo? Nagamba oyo manyi bataata baffe okuzaalibwa mu famire enjavu. Teri bantu baali bavudde mu famire enjavu ne bagaggawala. Teri bantu baali bavudde mu famire ezitaasoma ne basoma. Teri muntu yali avudde nga yasiramuka na busiramusi ne Qur'an yonna n'agikwata mu mutwe. Okitegeera? Lwaki tonoonya ebintu ebikumotivating oba ebintu ebikutwala okukola ky'olina okukola n'otunuulira bizibu byokka? Mukitegeera ekintu ekyo? Kyonna nayagala nnyo omusajja eyagamba nti instead of cutting costs, ekifo ky'okusala ku kosizo, increase finances, gweyongezako bongeza kuki? Kunyingiza. Okitegeera? Olaba oli ng'anyiga nga sukaali twamuvuddeko kati, saboni tetukyayoza, yongeza sente zo. Okitegeera? Ensi no nkubuuza ekibuuzo ti waliwo bamukozesa sukaali tiwaliwo bamugula, maduuka asigalamu. Weebuuza kibuuzo, lwaki nze sobola mugula buzibu ki? Kuzuukuka, bintu byera byakuzuukiramu. Okitegeera ekintu ekyo? Abantu abatera okwogera ebigambo nga binyogera abo mubalabira tukugamba mazima yawe. Ate obulamu obugenda okukyuka bwani? Bubwo. Kiringawo okwata ekizibu. Mulaba abantu abavuga ennyonyi ba pilot ono abeera assistant wa muyambako wano. Bwe basanga obstacle, ne basanga oba ekintu kyonna oba ki-ice mu bbanga oba ekintu kyonna, oba bagenda kutomera lusozi, ono ali wano kyalina okusinga okuddiŋŋana mu matu ga pilot kumulaga space wagenda kola ki? Kuyita. So si mugamba nti olusozi luulwo, mu mateeka g'abapilot tekikkirizibwa. Olina mugamba nti ddeeno. Okitegeera? Obulamu buli kintu kyonna ekikwata bwe kiti, sooka otunuulire nkivaamu ntya, fokasinga nnyo olina okuyitira okuvaamu. Okitegeera ekyo ekyo? Togamba nti tewali kyakola munnange, anti munnange nze wendi, anti munnange bwe tuti. Ekirala, mwegendereza abantu ababagamba ebigambo. Nabagamba luli
nti bw'obeera ng'okutte kyayi bw'oti omuntu najja n'ateekamu sukaali ki ekikutuukako? Tewali. Si bwe kiri? wabula obanga okuteeka kyayi omuntu najja n'ateekamu obutwa bw'emmese ki ekikutuukako? Ofa. Okitegeera? Just imagine ng'omuntu gw'owulira muli munda nga tomwagala najja n'akwata sukaali n'amuteeka mu kyayi wo. Ofa oba tofa? Tofa. Si bwe kiri? Ekyokubeera tomwagala tekitegeeza nti ogenda kukola ki? Kati just imagine mukwano gw'onfanfe nga tamanyi nti obutwa bwa mmese. Okitegeera ekyo? Nga tamanyi najja n'abuteeka mu ki? Mu kyayi wo. Ofa oba tofa? Kati it doesn't matter who hands you the bad stuff. Tekimataringa ani akuleetera bintu bikyamu. Oba omwagala oba tomwagala. Omuntu n'obanga owulira tomwagala naye nga gaalese maki? Mazima nga oyo seeka yannema mpulira simwagala. Bw'abanga aleese amazima g'amazima gakole ki? Gatwale. Okitegeera kino kyo? Ayinza okubeera nga gw'oyagala talina kyo kyonna kyagenda kugattako. Okitegeera kino kyo? Ky'oba olaba abantu ababeera successful sometimes ebiseera ebimu si biseera byonna. Sometimes they don't get advice from people they like. They get advice from the people they admire. Oluusi tebafuna kuwabula mu bantu be baagala wabula bafuna kuwabula mu bantu be beegomba. Okitegeera? Bwe kikusanga nga akuwabudde omwagala ate ng'omwegomba at the same time twalira ddala. Okitegeera ekiro kyo? Wabula tomala gatwala bintu by'abantu olw'ensonga nti obaagala. Okwagala yes kuli bbali naye eno advice kuba bwonna ngigenderako obulamu bwoko bugenda okukola ki? Okutambulira. Okitegeera ekiro kyo? Bantu bangi Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyennyini kyembanyumiriza kyatugamba mu Quran. We follow the advice of the people we admire. Tulina okugoberera okuwabulwa kw'abantu betwegomba. Bwegomba mu ddiini gw'oba ogoberera. Okitegeera? Tojjukira Ibrahim alayhi salatu wassalam nga kitaawe Azara amugamba agenda asinza amasanamu. Okitegeera ekintu ekyo? Ibrahim yabagamba atya? Inna buraa'u minkum wa mimma ta'budun. Ffe tetusobola kusinza ebyo bye musinza. Nammwe mwennyini tubali wala. Mukitegeera ekyo ekyo? Tetusobola kusinza bye musinza. Naye ng'ono gwagera naye ani? Kitaawe. Zino zonna example Allah azituwa. Firauna si yakuza Musa alayhi salam. Okitegeera ekintu ekyo? Asiya si yali mukyalo wa Farao. N'agamba nedda. Ne bamutuuzaako ejjinja ne bamubonereza nga Allah bwe yatugamba n'asaba Allah muzimbire ennyumba mu jjana. N'agamba wanajjini min Firaun wa amali. Okitegeera? Ayi Allah beera ng'ontaasa ku Farao n'ebikolwa bye. Sometimes abantu babeera baŋŋanda zaffe oba abantu begamba nti mwasoma nabo wabula nga mukakyayiko bali mukuteeramu muki? Butwa. Oluusi nga nabo tebamanyi ng'oba nabo bye baawulira. Okitegeera ekiro ekyo? Wabula it doesn't matter who hands you the bad stuff. Ekyo omuntu akitegeera mu bulamu agenda kutuuka wala nnyo. Bw'obanga oyagala okuteeka ibada za Allah mu nkola n'okukola halal n'okwewala haramu, genda ku bantu boolaba beweegomba mu ddiini. Kubeegomba ne bw'obanga owulira ebimu bye bagamba tobikola ki? Tobyagala. Muntu asala qabliya ba'diya duha asiiba beerako n'oyo. Okitegeera ekiro ekyo? Bw'obanga oli mwavu ate advice abaavu azaagaza ki musawo? Siba kiri musawo? Bwe manya njagala kubeera musawo nga njagala advice ya byabulamu sijja wa musawo. Njagala advice ya ssente ate ngende wona atazirina. Okitegeera? Agamba weebake. Okitegeera? Ate n'otulooto bwe tukusigalamu ennyo. Mukitegeera ekyo? Bagenda kuwa advice nga tezikola, nga tezi realistic. Bw'ogendewo omuntu akozeemu agenda kugamba kola nnyo. Kola ki? Kola nnyo, teekamu amaanyi. Kati mwogira bwoti ogula akataka bw'omaliza ano zizanyise bwoti kola bwoti tandika okwambala ng'omuntu obuvunaanyizibwa. Okitegeera ekyo ekyo?
ate abamu bwe balaba abambalanga obuvunaanyizibwa balowooza tebeeraga yafe. Olw'ensonga nti munnange, people judge a book by its cover. Ekyo badde okimanyi? Balina ebintu bye batusomesa nga bifu. Never judge a book by its cover. Yes, kituufu. Omuntu ayinza okubeerako ekyo kyali nga tokimanyi, nga tosobola kiraga. Wabula ssebo, abantu tebagenda twala kadde kutunuulira. Just imagine nga nzize wano nga nyambadde V-neck, nze basomesa ddiini. Okitegeera kino ekyo? Nga sekolo temulabe naye ayina irimu nga yatandise kuyirimula, nyambadde V-neck. Mukitegeera ekyo ekyo? Olina kwambala na kweyisanga ekyo ky'oyagala okukola. Kye bayita omuntu okubeera ne discipline. Era abamanyi baffe nga Imam Malik rahimahullah bwe yalinga ajja okuwulira abantu hadithi za Nabbi sallallahu alaihi wasallam, yayambalanga engoye ze ezisinga, naye kuba perfume ye esinga. Tunuya Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebyafa bye balinga batugamba. Era ky'oba olaba Katada yatugamba nti Allah teyatuma nabbi yenna okujjako nga kaana hasana alwajhi. Na Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyenyi kya nabbi yenna kyali kifaanana bulungi, nga naye engeri gye presentinga mu bantu ng'afaanana ki bulungi, abantu baleme kubaako nsonga lwaki bamukola ki, bagana okumukkiriza. Ebiseera ebisinga tulina okufaanana ekyo kyetukola ki, kyetuli. Okitegeera ekintu ekyo kyetuli. Nkusanga ntya ng'ovuga booda nga tolina side mirror, ate nga booda gwe mulimu gwo, obeera otya nga tolina side mirror. Okitegeera ekintu ekyo? Ekintu ky'okola ekyo kyennyini ky'olimu yadde tokyagala, sooka okirabirire. Awo Allah wagenda okujja kuteeka kulema eki eddako. Okitegeera? Akalimu k'ofunye k'olabanga akatono k'onyooma, boosi muwe ekitiibwa. Okitegeera? Abantu bawe ebitiibwa. Awo wennyini awo Allah wagenda okugira ku leve yakuteeka ku leve ki, eyo leve eya wansi weekulemedde, ng'olina amalala g'olina. Allah akuwa obukulembeze n'ag'amalala. Okitegeera? Tokeerenga ku makyomu abanoogoba bugobi. Kyobola waliwo hadithi yadde ng'erimu obunafu, naye hadithi egamba nti Allah subhanahu wa ta'ala atunulira abantu abamu nga bw'anaamuwa emmaali ng'akhira ebegenda kuba emulemi. Mukitegeera ekintu ekyo? Allah n'amugerera okubeera nti abeera mwavu. Ate abalala Allah n'abatunuulira nga bw'anaamuwa okubeera nti mwavu oba n'amugerera obwavu ng'akhira egenda kukola ki, kumulema. Allah subhanahu wa ta'ala n'amugonnomolako emmaali. Mumanyi ekyasinza okubeera ekirungi? Fenna tetumanyi Allah kye yatugerera. Waliwo akimanyi? Waliwo akimanyi wano? Ago maanyi. Awo Allah yatugamba kukola buli kintu kyonna ky'omanyi nti kituufu wansi w'enjuba, nga Allah akikkiriza otuuke ku byonna byeyagala okukola ki, okutuukako. Ekirutteyo yonna itibau lhawa, bantu kugobera kwagala kwa mitima gyabwe. Okitegeera ekintu ekyo? Bantu bangi bamugamba muwala muyaye, muleke famire ogira, nze wallahi nina omuwasa, nze wallahi tujja labire, nja muteeka mu ddwa, nja n'otuuka ebintu ne bigaana. Naye nga bagamba kyoba bagamba human beings know what to do but they don't do what they know. Nti abaana Adamu bamanyi ekyokukola wabula tebakola ebyo bakola ki, byebamanyi. Kyekisinga okwewuunyisa, buli omu akimanyi nti okufuna irimu olina kukeerako n'ozuuka ekiro n'osoma n'okola ki, wabula ate omuntu ayagala agifune nga yeebaka bwebasi, ogenda gifuna otya? Mukitegeera ekyo ekyo? Allah ye kyayagala baako kyondaga nti nkoze mu ekyo Allah ateeke mu baraka. Ekyo Allah kyayagala. Okitegeera ekyo ekyo? Kyova olaba hadithi ya tawakkul ey'okwesigamira Allah. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba atya, law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi, singa mwali mwesigamira Allah mu butuufu bw'okumwesigamira, wulira kye yatugerezaako. Yagamba la razaqakum, yandibadde abagabire kama yarzuqu tayr, nga wagabire ki, ekinyonyi. N'agamba ta'udu khimasan wa taruhu bitanan, kifuluma mu kisusunku nga kiyala ne kikomawo ng'ekisakiro kijjudde. Kifuluma mu ki? Ofulumye ssebo, simbula Allah ateeke mu baraka, wabula otudde Allah agenda teeka mu kibaraka. Okitegeera?
chovola al-kasal nabi sallallahu alaihi wasallam sawa yekaze jeri usilamu lirabi al-kasal nabi sallallahu alaihi wasallam kyeyogerako yayogeranga yayitirizanga nnyo edduwa egamba ti wa a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal ti ai Allah nkusaba omponye nekingiriza naawe omponye okulemererwa n'okubeera omugayaavu ebiseera ebisinga ebizibu byonna bijja kubeera nti tuli bagayaavu wonna tumanyiwo nti kola kino okole bwoti wabula tuli bagayaavu n'okugaya okugayanga ebiki ebintu ebitonotono ogaya kyosobola okutuukako mu buli lunaku wabula ate no overestimating nobeera ne expectation nga za waggulu nnyo ku kiki ogenda otuukako omwaka ogujja kati saano waliwo agamba omwaka ogujja gunguddeko guno gwonna oba nga tolina kyokoze bw'otatunulira ennaku zo ngeri gyozisipendingamu n'omwaka ogujja kugenda sigala nga bw'obadde okitegeera kibalawo omusajja yogera akagambo n'agamba nti yakiyita insanity ye obulalu